okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Mu Excel Vocational Training Center ku kitebe kyaffe Kalule Bombo. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze seebaka nyabo Kulika yenyo mbulango chali mkulaba Delta TV okwanjula n'embaga nkugamba nti City Bridals twera kuyitayo itakone ku Sharitas ya clinic ate ngato abera ngozi ja Kato Cell Center ate onkolobo yagalogolaga ku TV enamba yange yesi mkweri totia eko mukologo tukulage ku TV mukasera kano ba mama ni batata mbabuoli empako yawe aboli empako yawe ateni adieri nze bampadelia akiki bora bampadelia akiki omutolo nsinikira message ombule lwachi bampadelia akiki era bwana tuseni bagamba akiki Sharita bampade by the name yokunywa ne bangamba nti ozettu kyalira ne bampa ku yokunywa byawe nange nembinywako ne byabadde biwoma kind of nawe tugenda kwiranga tugenda embale Kaigoro wali eri mu Fort Poto kakati munaye je twagenze era nga tugenda kubeera nga tugenda mu bwakabaka bw'omukama ow'Etooro era nga munange atugenda kubeera nga tulaba omukyala gwe bayita abadde bamuyita Rosette bamumanyi mukyalo yalina sente alina kwegamba alina businesses nyingi nnyo awezana waliwo ku Triple M waliwo alina Janankumbi kati omukyalo yabadde bamuyita Rosette naye nga kati olwokuba yagenze n'omwami ow'ekiroto kyo gwe bayita Haj Abib Mboya yasazeewo ne babawoowa n'abeera ng'afuuka musiraamu era nga kati ye Salha at Haire Mboya gogera bulungi yawanya omusajja we abasajja ne bagala abakazi b'Etooro alina ensonga wabadde ebyana ebinoonya omukolo gugenda kuba nga gutambuzibwa mu mirundi ebiri okwanjula kw'ekitoolo wamu n'okwaba nobbi naye ng'okwaba Tooro tebakuyita kwanjula bakuyita okweranga byonna ngenda kweranga mbikuyisaamu lwekyo olina ensonga zonna okulaba nga tulaga nnalulungi Rosette Salha bulijjo mugamba Sharita wana abagole biki naye ono mumulaba mulungi mweru muwanvu ate alina engeri gye yeekoza mu feesi alina engeri gy'atunulamu ng'atabiriiko anaye wabula Rosette oli mulungi era Haj Habib Mboya wafunye embooko yawaddeyo ente 15 ze bamusaba nayongerezaako n'ebirabo ebirala kati tulabe omukolo gwaffe guno ngenda kuba nga nkunyonyola otegeere bannaffe abatoolo banjira batya ate bwe kituuka nga bagasemu n'olunubbi bakikola batya tuva ku Delta TV tukole omulabi wa Delta TV nkwaniriza nnyo neeyongaako ali tuyingire ffenna mu ttaka ly'omukama ow'Etooro kubanga wano wetuli 40 era ng'ekyalo bakiyita Mbale Kaigoro tuze mu maka ga Pastor Case Balinda ngonono yazaala omukyala omulungi ennyo gwe bayita Rosette at Haire Akiki wabula ng'olwokuba yasazeewo okubeera ng'agenda na mwami musiraamu Haji Abib Mboya omukyalo ne yakyusiza amanya n'afuuka Salha at Haire Mboya. Emanju kye tulaba bali mu kufumba era nga bataddeko buli kijjulo kinaabeera nga kibaweesa ekitiibwa nga bako batuuse. Tutera okubeera n'abazinyi b'amazina maganda abatera okubeerawo ku mikolo ne babeesabeesa abagenyi nga bako tebannatuuka mu bannaffe abatoolo era amazina g'ekinnansi gasiddwamu nnyo ekitiibwa okwongera okubeesabeesa abagenyi nga bako tebannaba kutuuka. Ye decoration omukolo omukyala yalonze Shouting Colors olw'okuba nti abeera nnyo mu Kampala era ng'ebigenda maaso ku mikolo abimanyi bwekyo yalonze orange ne blue era nga naayongerako kubeera nga yayawudde ye bw'anaabeera afukamira ng'azze okusisinkana bako ke katenti ako ak'enjawulo akalabika obulungi koolaba. Mu bannaffe abatoolo tebambala makanzu ngaffe amakanzu bagalekera bakaikulu oba kale abazeeyi era nga abavubuka abato ku mikolo bwe giti bo bambala masuuti era okutegeeza nti omukolo gwe tuliko gwakwanjula mu butoolo naye nga bo tebakuyita kwanjula bakuyita okweranga. bagamba nti bakuyita kweranga
olw'ensonga nti gwe mulundi ogubeera gusoose omugole omwami okujja okweraga mu lwatu mu kika gye bazaala omugole omukyala. Kumanya ng'omugole omukyala omukolo gwe yagutegese bulungi yadde nga gwabadde mu kyalo yadidde eby'e Kampala byonna n'abitwalayo nga muno mwe muli n'okubeera nti bakoze amazzi ag'enjawulo agaliko ebifaananyi wamu n'amannya g'abagole. Abantu ab'enjawulo olwawulidde omukolo guno bajje mu bungi era nga bodaboda zaakoze nnyo ssente okuleeta abantu. Njagala okutegeeza nti bw'olaba abakulu bano okuba nga bakutte emiggo kiba kiraga nti kubeera kwerinda naddala abaami ti singa wabeerawo ekituuseewo omuggo guno gwakozesa okwetaasa. Tegulula emitego gy'omulabe kati engalo zino zinaabala ensimbi ne bweribadde ola erituuka negonda mukisa gwo tegulina buyini kw'omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi nebandiba bulungi oba omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi tegulina buyini kekibuga nganye sikifuluma nedda manyi ndiba bulungi oba omukisa gwa mina katonda tegulina buyini kene bwologa bange olituuka n'ogowa manyi ndiba bulungi oba omukisa. Bo abakyala bambala emishanana yadde nga mbutolo bakiyita suuka nga ffe wano mu Buganda bitwambala gomesi okwongera okussa mu mikono gyaffe egy'obuwangwa ekitiibwa. Tegulina buyini kw'omukisa gwe ngamba tebakuloga nedda rizikite waba mukisa gwa mukama enjiye. Osibirota mugorosi weta mugorosi abagenyi abakwandiikire nebaraganiza kwijja muzigati yaabwe kiro kino nubo nyebembiire baleesire balekere bwirembo mugorosi mu buculeezi obwingi nkwesengereza otuukiriza ddala abagenyi abanga banaesire kabaiziriya tembabikali mugorosi abaikaliire nibo bayisire betunyonye bembiire abakwandiikire nebakolaganiza kwijja muzigati yaabo kandi role enyuma yaabo ego mugorosi aho abagenyi abampandiikire okwijja omu kayange kiro kino ego mugorosi bayizire n'ensonga zaabo twazimara hati wasanga twabaraga bagenda twagaruka mu nsonga zaitu z'oruganda mugorosi abo nekisana babeire bakijja nango wetumisiriza nuko hati otabaleetera kimu mugorosi n'obuculeezi abaguzi bange hano barwala emitima abandi beimukiriya mu ntebe nango mugorosi entere mizinga kusamuti ya gasi mugorosi n'obuculeezi bwingi hati karegera otyo muno mugorosi oba oraba n'ogaruka ego mugorosi nza kusomera ebiragiro ego mugorosi ebyekiro ego wita n'abantu babona baroka ego mugorosi bintu ekimwe kikuiberaho ego ekirumbiragire ekande ngokutu hati tulinda obwire ego hati obuna kugamba kugenda nojja kumala eddakiika zingako mugorosi dakika mugorosi genda otyo muno oba orara zahinguro teijja otyo muno mugorosi ziri 43 kandi oba oreija ng'olekera omwanya eheema egi yoona oikaliza abantu bankoku orikwetaaga bwe batyo abako bakyuse era ng'olwokuba nti omwami alimu olunubi ate nga yava Kenya bwe batyo bamasheeka ab'enjawulo bamukulembedde nga bazze n'ebita
5. Ebita bino bibeeramu amalwa era nga bitwalibwa butereevu mu kidaala okubiraga taata gwe mutendera ogusooka omuntu agenda okuba nga yeeyanjula mu batoolo kwasooka okubeera nabo. Ffe wano tubeera n'ekita kimu era nga kyaffe bakiyita ekiggola luggi. twesiiga abagenyi mwebala okwijja ekintaha n'enzira ekitungire ekintaha n'enzira ekitungire abagenyi mwebala okwijja ekintaha n'enzira ekitungire etimbo lisikimba abayisike mutwekatweke aboje musimbe kinyege ekintaha n'enzira ekitungire abagenyi mwebala okwijja ekintaha n'enzira ekitungire Keeki y'omugole omukyala yayongedde okussa mu buwanga bwabwe ekitiibwa anti yakikoze mu format ey'ebyanzi ebikozesebwa okunyweramu oba eglaasi ey'ekinnansi mu bannaffe abatooro. Omugole yategedde nti omukolo gw'okwongera okuvaayo alina kufuna saluuni ekyasinze mu Uganda. Bw'atyo n'afuna Charitas Hair Clinic okubeera ng'emukolako beba abeetala okwongera okumulabisa obulungi ku mwanjula kwe. Bano bwe tulaba be baana bawaka abayitiddwa okujja okulaba abagenyi era ng'abaana bano okussa ekitiibwa mu bako tebabatunuulira mu maaso nga baddayo mu nnyumba tebakkirizibwa kubakuba mugongo baddayo kyennyumanyuma byonna bigendererwamu okussa mu bagenyi ababeera bazze ekitiibwa. Omukwano leero njagala otegere nti